Seka ekibuuzo kye ndikubuuzaako ekindi ekisooka ku bibiri abooluganda okuwasa abooluganda mu busiraamu tekiikirizibwa but waliwo bakoba tuwulira ndi nga bakoba nti waliwo kiikirizibwa kityawo okuba ati andi kiikirizibwa baluganda kyabo biological oba kiri kityawo ekitayikirizibwawo. Then ensonga eyindi seeka okuwasa omukyala bebe tuwasa ekikanga ekikabiri ekika kyendagemagana ekika kya maama nzaala nze nga kigemagana neba ni maama azaala baba w'omukazi. Ebintu ebyo wanene waife mu Busoga mu buwanga bakwati biikirizibwa kyokka mu ddiini eko beekirizibwa kati owaza n'okikola bakoba ati iwolese oludiini olese bakoba ati oli mutabuliiki seka obusiraamu bukaba butya ku nsonga eyo. Ndako wajua sura An-Nisa leta Qur'ani eyo oba sura aya ya kumeka hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Aya to wetambula sura An-Nisa ndakusaba obenti ojosoma abantu awo oyenda kutegeera obulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala alikutuba betatekeibwa kuwasa kakati ekibuzo ekisooka wa antajma'u baina al-ukhtayn ogaita wabakazi babiri bombi baluganda kiri haramu toikirizibwa ndiwo ikirizibwa singa owundi aba afiire ng'owundi akoze ki afiire wekirizibwa okuwasa muganda we ate bimahrin jadid nga yeno jamu wa mahari ge togira kugalagole tibaba mu bufumbo baluganda babiri tibaba mu bufumbo oba owundi yanobye agayansikyaddeeyo musajja oyo simanyi biki wajja wegaira muzeeyi nze mba nkaenda famire eyo muzeeyi amaka gonka agenda ati kakati oli nga bwagenze ono muwa mahari otwalemu ono ayi kabiri waliwo obuzibu bajja kukubagana bajja kulobagana omulungi okutwala ng'ola amaze kufa watwala muganda we. Ekyo kyali okumulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku Uthman ibn Affan yakasaba abaana ba Nabbi bameka babiri ayi wundi yamala kufa kale Nabbi yamwongera owundi bimahrin jadid na mahari gandi gajja okuwa ono gwali kutwala owundi kati kire simanyi mukazi simanyi yeddira muzibu ne taata simanyi biki bwabanga numuunani munaziramu oyo jjo omugasi tekeryo Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa suratul Nisa hurrimat alaykum ummahatukum bamama baimwe wa banatukum abana baimwe abobugala ogasa omwana w'obugala wa akhwatukum banna baimwe mpaka ayo kuikalansi eyo bwabaziramu oyo jogasi. Suratul Nisa aya ya 22 Suratul Nisa aya ya 2 ne sura yokuna ne sura yokuna esooka Fatiha yokuli Bakara yokusatu Ali Imran eyokuna Suratul Nisa aya ya 22 abasobola okuba nti mubikulawo ngera mulina plan ezi translated either in English or Luganda gendo bikulewawo osoma abantu Allah subhanahu wa ta'ala bakukiriza batakukiriza kuwasa ngali haram tomuwasa mujjo kusanga noyo wa antajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ekyaliwo ng'obusiraamu tebunakola ki tebunaba nga nabitana tumwa ng'osobola okuwasa abooluganda wabasatu bali awo ayo kusaba bamala okwida kyokka ojjokwewuunya kaganda ka mukazi okajja okwida nga yarabbi wallahi kabitirivu nga kabitirivu kuba oti be toikirizibwa kakabe kabitirivu nga nakasinga mu nsi muno. Ekibuuzo ekisembayo. Assalamu alaykum.